Sing the verse. Sing the verse. To you. That is the verse. Happy birthday. Just take. I'm not going to let you know why kids sing Okay, guys, can we also have some space here? Bro, you extend that. Guys, first push that. We just need to get the pictures, please. Please. Picture come and have. Okay? Come, please. Happy birthday, Brian. Happy birthday, Brian. Happy birthday, Brian. You look like an angel. You look like an angel. Okay, clear up. Bro, can I get a my voice. So sweet. Bro, kumala musajja mujja mubakiro No one is backing them for me. Straight. I want the balls, but no one is backing them for me. Even this.
Excuse me. You want the what? The balls. Oh my God, the balls. You're still eating, huh? You're still eating? What's your plan? You know, what's your plan? Come and sell Black Queen, go my boy. Niyanjule bampita Brian Ahomoza gwe mumanyi nga Abryanz nyabo. Olunaku olwaleero okunganyiza abantu ab'ebitibwa bangi bannamawulire okikoze otya? Nkisa kya Katonda abaga kitibwa kya Mukama nkubanga mulundi gwakubire nga nkikola nasooka kikola last year nenkunganya ba celebrities ab'enjawulo n'abannamawulire nga reason yange yali ya kucelebratinga n'abantu abanfudde kyendi. Kwe kuli abamawulire, kwe kuli ba celebrity benyambaza, mulabeko mikwano gyange kuliko ne family entono. Ekifo ky'okoleddemu tulaba kiri expensive. Ate abantu wayise bangi. Abantu kumpi balinga abaakamala okuddamu okwezza obujja. Akasente ako tekakunyigiriza nnyo. Ekifo kyenkoleddemu kiri expensive. Abantu bangi. Abamanyi bamanyi ndi expensive. Songa bw'obutono nnyo. Songa ntono. Owaaye. Twogereko ku kyokuba nti tugenda mu Christmas etuuse. Naawe omwezi ogwo ogwesunga nga banna abalala bwe bagwesunga. Of course ngwesunga nnyo kubanga ndi Christian. Ge mazaalibwa ga Yesu eyatufiirira ebibi. Ngwesunga. Ate tukolamu nnyo ssente. Ng'ogyeko ekyo kubanga oli musuubuzi oyogedde ku ky'essente. Kuba ffe tubadde tumanyi oba gwe toliiko sizoni. Kuba we boogera ku ba design e Kampala oli number 1. Kyekituufu sirina season, anytime wobeera n'ekintu ekirungi basobola okuwagira naye ng'omwezi gwa Christmas gusanyula buli omu. For me it's not about Christmas, ebeera festive season. Mwe muli New Year, mwe muli oba biki, mwe muli ebintu bingi. Christmas nawe oyongeramu ku ssente oba osigala ku kasente kaaka bulijjo? Beeyi yaffe esigala y'emu. Esigala y'emu. Oyongeramu yemu? Biki byonyumya ku mazaalibwa go byogamba kino na kino? Byenenyumiriza amazaalibwa gange kubanga ndi mulamu leero, bantu bangi bafudde. Okubeera omulamu bannange kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Abantu bwe baselebratinga birthday tekuba kweraga, kubeera kubanga nkyali mulamu. Bangi bafudde, bangi babasuula mutooyi, bangi bafa covid, bangi tebasobola kutuuka wano. So kubanga Katonda kyakuwadde ekisa n'obeera mulamu, yensonga lwaki tucelebratinga zino ennaku tezibeera kweraga, zibeera kwebaza Katonda okyali mulamu. Waliwo awards ze twalabye bakutaddemu. Okunteekamu eba kyengamba abantu okunteekamu award kiba kimala. Kiba kitegeeza ndi recognized, so bwe mba mpangudde oba siwangudde kiba kisa kya Katonda kubanga still ensi erimu abantu bameka, lwaki tubeeramu bantu 4-5 kibeera kimala. Wakikola otyo kiteekako ogwo omutindo nti omuntu ne waba avudde Germany asobola okujja e Kampala ng'anoonya Abryanz. Ekyo kibuuzo kizibu nnyo era nja kuddamu kyekimu, ebintu ebimu Katonda yabibeeramu kubanga ffe ng'abantu tukola bukozi bye tusobola okukola, ebisigadde no birekera Katonda. Nze ng'omuntu abamanyi ndi mukozi nnyo, njagala nnyo kyenkola, buli kyenkola nkikola njagala, so ebisigadde Katonda yasalawo.